nze Lukwago Swali. Charles Peter Mayiga akayiringwako ke ka patroni k'ekibiina ky'ebyobufuzi ekirimu Mpuuga, Medard Lubega Sseggona, Muwanga Kivumbi ne Betty Namboozi. Temujja tumanyira nammwe. Aba DP Buloko olaba Betty Namboozi ng'akugamba nti mbadde nkyakukkiririzaamu naye statement president gye yakoze neewagira Ssewanyana. Bannaye Namboozi otuyita basiru. Ogamba ye president yali musiru yavaayo n'agamba nti akayiringu ka Mpuuga kabba ssente. Kabba ssente 5 ne kagattako 2 ebyewa Sseggirinya n'ekikumi kye baakabuwa miliyoni 8. Namboozi tokimanyi nti Mpuuga yabba yali olusanvu mu Wokotuwaka. Tokimanyi ngere yali mediator yamukwasaganya n'akayiringu ka Museveni kaali kayiringu ka Mayiga. Tokimanyi politics unusual gwe tulimu ennaku zino. Namboozi Mayiga nabo Betty Namboozi twogere ku Mayiga we yakugamba nti asobola ayina amaanyi ye yakufuula MP ate era yasobola okujjako obw MP. Bwe mwamugamba ababulire memorandum of understanding gye yagendamu n'akayiringu ka Museveni. Mengo yali ewaki Buganda nga Buganda ewaki Mengo. Ye mukama w'oyo munno gw'oyita Mpuuga. Bokino w'ebitiibwa nonsense. Okay? Mpuuga, Mayiga, Sseggona, Muwanga Kivumbi. Bino ebyobufuzi bye tulimu si byebiri bye mubadde nga mukola ssente mu kayiringu ka Museveni. Igwe Mayiga gwe abadde nga akutulira abo Basseggona ddiiru lo faamu ze. Munasembayo mmanyanga Mama Mbabazi yabawa ddiiru ezo naawe lo faamu zaabwe emirimu. Wano Museveni n'asigala ng'atukala katanga bo bafuna omusaala. Ngeno bwe badongowaza abantu. Hoodwink. Si we bikyali. Mayiga wegobaana Desire Luzinda n'olinya ennyonyi n'ogenda mu Amerika gye wamufunira. Mayiga gwe kennyini weewaddeko obujulizi kayiringu gwe nti malaaya yajja n'akugamba nti akuweerako bwereere nga tosasudde. Oza Gashumba teyatubwa wiino tosiba mu kutigatiga bwana buwala gamulengejja Saalongo. Kayiringu Mayiga. Munno Gashumba we mwakukutanga nga bwe mukutula ddiiru zammwe ne Museveni. N'avaayo n'akwabya. Okay? Mpuuga. Mayiga okwata kayiringu, Mayiga okwata kayiringu, Mpuuga mugenda ekisozi. Kayiringu ka Museveni kamuwa miliyoni 7 asuulewo Wokotuwaka. N'akwata miliyoni 7 ezo n'azikozesa okugaziya data mine. N'ogaziya data mine okugijja ewandegeya n'ogitwala e Masaka. Era n'ogamba akayiringu ka Museveni nga tuli mu Wokotuwaka nti oba oyagala okukonteininga abo abannabyabufuzi basibirenga mu nju tobakkiriza ttambula. 2 eyafiiramu, 2 omwana omuteeyi e Masaka bamukuba amasasi. Oliko omulambo gwa 2 Mpuuga maana. Tuzze Kasoli Kichachi etaddewo awo embeera ne Mayiga bakufuule rope. Abamanyi ojja kukozesa ekifo ekyo okuzimba political kilauti yo twakubiramu n'oyo kya kayiringu ka Salim Sale, kayiringu ka Anita Mbonge ebikuwa miliyoni 5 ojja oleeta obutabanguko mwene yupi ne bakubba yannako. Sente ezo bazikuwa osuleni yupi wazikozeseera kuwujja biwojjolo bya Joyce baagala. Yugwe Mpuuga kennyini gwe bakwatira mu lodge ne campaign manager we ate yali mukyala oba wa town Kiraga. Kamuli mu lodge ne bakuba amasasi okujja biwojjolo. So concentrating ku konyo humanizing fwe mutwesoni. Ebyobufuzi bye tuliko byani asobola okujja ne slogan abantu ne bagifuna temukyalina data capacity. Mwali mufunye data advantage nti mwa abalingawo. Ne kati ebyo byonna byavaawo temutumalira biseera. Mubadde nga mukolera Museveni ebbanga lyonna.
mbadde nga mukolera kayiringu ka Museveni, okay? Kati mukolera bannayuganda mwera kasanyufu. Bwe teebereza okuva Kyagulanyi we yajja abaana basiba babawamba, ekyo tebyaliwo ate kati tulina more solid nga bwe mutatusuubira. So tubagamba ekintu kimu, Mpuuga ezo centers of power zebakuwadde ng'osibisa abaana b'NUP oba abaana abawagira Kyagulanyi, omala biseera bijja kuddira oliko omulambo gwa Ssegirinnya oyagala ozanyirawo ebyobufuzi. Daily Monitor nereeta Mpuuga engeri gye yateeseza muninga president n'avaayo n'akuta Sikinga, wakola otya? Daily Monitor nevaayo n'ebidinawusinga. Uyu omwana Ssegirinnya yafa maanyi nga muzannya katemba wa mwoyo w'ebyobufuzi. Gavumenti teyinza kusetingira agenda ngeri gy'oyinza kuzannyamu opposition politics enemu. Nakati fe abamwetegeerera temukyabitutegeerera nga bwe mwakola. Mutuyambe ekintu kimu, Mayiga totwesibaako, kayiringu gwaka Mayiga yegwe patroni waka akabiina k'ebyobufuzi ke baakoze tukimanyi bwakaaba intellectual. Naye abamu bakitegedde nga bannamboozi bamuwanga Kivumbi, ngera we bakibala mu go forward Namboozi baali bamuttirawo emukono kusaza gulawundi. Biti Namboozi baali bakuttira emukono kusaza nga tosalawo, oli wamba bazi oli wa Besigye, banno ne basigala gwe n'osala. Kati banno mugenda kwekuba ku last hour tugenda bala kubeera mwatandise. Mbwabala kadi mboki yavudde nga naye yabadde musajja wattu atano byogera, naye bamukutte gawumbatire nti jangu obyogere. Mwana muto tebamala mugamba yogera kyewalaba nga bamala mujjukiza bujjukiza. Yagudde mu mbizwa kibanda yakawadde omuguwa keetuze nga ani awaako kafala kadi kayo kyadda. Ssegirinnya yabyogera ebituufu ye baamunyiga, kano ko lwaki kaasigalawo? Tubaleemu amagezi, mubadde mukolera Museveni ngera Museveni alyoke n'opposition. Kati gwe bakugambye zimba eggaali erina okubaako tiimu esobola okwencounteringa state suppression, medical office, balooya, tiimu egenda okugamba nti kati bano abasirikale bazze n'emmundu kuba disarming eka abajjofa abalala tuyitewo tugenda bbuuka mirambo. Mulina omumanya yeggaali, muzimbe eggaali ejayita mu Mpuugamaana ne Mayiga maana bajja kabasa. Tukyagala mutumanyire